nga otuuka wano ng'ogyeyita ki ekiba kigikweyisa oba oyinamu akasente nga kakuwaga oba oyinamu akasente ko ate nga n'ekyokola gwe ebirowoozo byo bikyali eri no bibeera hayi nnyo woga kati nzirawa enninnya nnyonyi kinzira otegeera byebyo kati Canada Europe yeeyita oba toyagala ne bano ba friends bo bewaleka e Uganda teziba levels teziba levels ate n'ekyokola bw'otuuka eri bano babawaleka eno tabagala kugamba mbozi kinga si yennyonyi owakyawa by the way kambabulye ne kino abantu kyabamu kye bagamba nti omwana wagenda ku kyeyeraga tekuba kweraga nawe kenyini ndi bwogendayo otuuka ng'omukwano guwaleka e Uganda kati ng'ogamba katono agattako agenda kuŋŋamba ki agenda kuŋŋamba mboozi ki agenda kuŋŋamba ki kuba kati ebirowoozo by'obeeramu kugula amapoloti kuzimba rentals kati omwana guwaleka e Uganda ng'ekyamazima kati agenda kugamba mboozi agala kudda byakugamba nti kakati bbaawe yakoze ebyo polaayo ebimpolaayo ebyo byebitusinga otukyaya abantu b'e Uganda abagala nnyo bawola kati agenda oteeberezaamu nga kinsonga lwaki batuuka ne bakyusa n'ennamba nga tayagala n'amanya ennamba ateekako bali ab'omulamwa agakubirako munne mama agakubirako munne ali mu kiyumba amunyumiza ebizibu bye naye amunyumize beegumye kati gwe we Uganda ogenda muleetera stress kumusaba ssente kumusabiriza y'ensonga lwaki babeewala olwo bw'abanga yali ono we Uganda gwe walekayo ye yali akusapootinga before nga gwe tonnagenda oba tobiraba naawe wulira ebyo tobiraba nkugambye eri ebeera level ndala nnyo gwe gw'omanyi oba omwana ali mu kiyumba oba kokota kyoba ebiye abatabiraba kiri nti yali nnyo ennyonyi afuna kakadde bameka bakafuna wano ne Uganda kati oba tolina ky'omugamba naawe yes beta olwo otuuse opangisizza obulamu bwatandika ddi okukalubira gwe obulamu bwe bwankalubirira yedde akamabuli obulamu bwe bwankalubirirawa amanyi bw'otuuka katuveeyo nga tulina akasente kaffe tuba tugyeyita biki naye lw'otuuka n'omanyira manya nti ensi yaffe bwetyo bweri tegenda kukyuka kujjako ng'ekyuse mu mbeera emu oba endala tandika opangisa awo by the way ova eri ng'olinamu essuubi ery'okuddayo ate n'ekyokulala ogenda okukomawo eno e Uganda ng'ekyamazima ky'obadde osuubira ky'olina osanga si ky'osanga ebiseera ebisinga olw'ensonga bano abantu betuleka e Uganda betusindikira ssente zaffe awo embadde nzija baganda baffe bazadde baffe yadda namala okulaba ekisolo kye bayita omuntu oba muganda wo oba taata wo oba ani era abaana abali ku byeyo mwegendereze nnyo bw'oba nga tewava eno nti waggulawo akawunti yo nti omuntu omusindikira ssente n'aziteekako ku akawunti yo n'olaba message muganda wange asente ko oli eyo oyokya oli esindika Uganda oyokya byaddala sigenda agenda nnyo mmweyembe kikuluma I know ekyo tukireke naye nga nakomawo by the way nze ninamu siri muntu nyagala okukozesebwa ku mirimu gy'abantu but otuuka nga oluusi tolina kyakukola nga ssente z'olina zikuweddeko nga nekyewali osuubira e Uganda okusangayo si kyosanzeeyo n'owuzika ng'omaakinze n'embeera eriwo okkiriza ky'osanze yes bw'okuba okozesebwa n'otandika bwe njogera okukozesebwa abantu emu bayinza okukitwala obubi okukozesa ku mulimu abantu basira ne Uganda yeewuzisira teri bulamba gwe nga wegiraba nakoze ka comment ako video gye nasembye okukola yaze n'agamba bannange munjaganye empola eno Uganda yeewunzise muyinza okeera ku makya nga mulala yawangudde kati netandika okukozesebwa olwo omwami yawe ntandika omumukolera eyo wewaava nabe nga mboba ekibuga kyagwamu nabe
Kibuga kya Ashabata. Ekibuga Kampala. Natandika okukola oyo omwami yangoba ku mulimu oyo. By the way, mujjukira oyo gwe wagamba yagoba ku after this sound. Yes, omuntu kuba nasooka najja bwe nakoma Uganda nemba nga ateekawo ka business nga kange naye gye buva ne gye bulaga omuntu bw'otandika business oba olina okuba ne ssente zigenda boostinga business Right. Ibe egenda gana kati nze kye nakola tandikawo ka business kange naye nga sirina ssente zigenda ka boostinga. Nentuuka oba nagwa bali bamanja nnyo. Nentuuka nga ekyamazima ssente so a boostinga the business eyo. Nesooka nenkita. Okoze business? Boutique. Okay. Ntunaweza abakyala. Nembeerawo. Nentuuka nze siri nnyo muntu ayagala kutuula waka. Nenjiyayiyawo kwe kufuna dati office batandika okunkozesa. Yali etunda mataka biki. Bitandika okukola. Gye nava nfuna ekirowoozo biseera bya Mickey awo atandise yagenda mu shows. Gye nafuna ekirowoozo neŋŋamba kati nga ako ka sound nali nakakola mu bifo nga ndi eri bweru. Nga okakola mu just bibyo nga toyina gw'oteekayo gw'oppini nga kifaananyi kya muntu. Kati ebyali bya sports bya ddala nga nteekayo sports. Ng'oteekayo ebifaananyi by'abasawo. Yes. Kati nsanga omuntu omu yeewagayira abo nkuba kakota abo obuyimbi bwa ndopu koze bannange nga batuli kubi. Koze ntya. Nga nange ntufuna ka sound sijukira ka sound ako neŋŋaane ono lwaki tebamubikka ne bamubikkula ebyaddala. Ngenda akanoonya gye kaali nga nkatuulamu nga nkakolamu. Kasawundi nga kanyuma, kasawundi nga katambula. Kesama nti kagenda zaala serunabe w'ebizibu. Kasawundi katambudde. Ate ebyaddala omusajja tebamubikka ne bamubikkulira ebyaddala. Osiwagira nga akale tondabanga. Mugakumbuli engeri gye mwayiga obikkula abantu. Kati boss we yali ali ku side yoli. Yona simanyi abe yali omu kubafugiriza omusimbi mushemu simanyi. Sijja afuma munyiivu nnyo. Nambuuza n'okumbuuza bakuwa ssente mmeka naye nga musajja wattu. Ebibiri bye wali olidaya. Nakola bukozi kantu. Omanyi nti no ku TikTok akantu kasobola okusanyusa n'okakola oba ng'oso supportingako omuntu olaba bamuli bubi. Yes. Sijja nangamba. Kale. Bakwade ssente mmeka nti tewali. Nkusasula ssente mmeka boso nsasula. Genda nja kuyita. Konza ate kati ngende nanga Aisha genda. Nga ate ngende nga simanyi kiki kyongamba. Nangamba Aisha no office yange. Ndi nina eddembe nina right egamba nti kati gwetula mu office yange nti kati gwe totulamu. Yange kugenda nja kukubira essimu. Teyakubuulira kiki kikugobya. Nze kase yamala okumbuuza ka video ako. Bakuwa ssente mmeka biki. Ndowooza eri side emu nga kimaze okugaana. Awo kwe wava obuzibu. Ne ntuula ewaka naawe. Kakati nze obuzibu bannange. Munnange ntuuka ewaka naye by the way sinatuuka n'awaka kuba awo we nakola wali mabega wa waka. Olwoka kalinga kagadini. Era mbadde ngenda kugamba sound nalaba nga atagikolera mu office ki. Gye nasooka okukola. Neda yali mu office. Wali otudde mu office nkubika nga nkubikula. Yali mu office yaabwe bulungi nnyo. Kati bwe yaŋŋamba addayo ewaka banne nga ntuula wali. Waliwo natuula emabega w'ennyumba. Naye nze kati banne ngenda kukola nti. Ngenda kuzzaako ki. Kati comments ezaali ziriwo kweyo video nga baŋŋamba mbuddu David Lutalo and Kabako. Jjukira baalinayo show ku lunaku lwerumu. Nga Lutalo ali ku Serena ono ng'ali kalenda. Nga baŋŋamba nziremu kikole nga bwe nakikola kwani. Ku Mickey ne Gravity. Kali comments nnyingi. Kati bangobye ku mulimu. Yo comment gyenyeedi natandikirako. Nibaga ne mwe baanamu. Tukola ebintu bibasanyusa. Neffe bitusobola mu buzibu. Ate by the way mu byo nga biringa nga byakusaaga. Kuba eno Uganda tebiranko teri serious yadde n'omulundi n'ogumu. Oli serious alone. Maama.
neyogerako nze video netambulira ddala ate nebeera touched nnyo ku muntu omu ne bamudadaniko mumutaaginga yakolera gwe muwa omulimu mwempanka nnyo kakati abankubidde bwankubira mujja kukiwulira weno Uganda yammwe mugenda kukiwulira nenga abannange nze kati by the way aka video ke nakola pulya saagala kuddamu kakola pulya saagala nziremu nkoleka video akeefaananyiriza tho kirungi kuba oba olaga bidiyo yes yadde mukola kino na kino naffe tusobola okwerwanako mu ngeri emu oba endala. And did it exposed you? Yes. Mbeerawo mika mpita biki yankubira n'angamba Aisha kati before that Miki yali yankubira n'angamba nga neebaza ka video ke nakola then badamu ne bamutaginga ko video gye nakola nankubira n'angamba Aisha bituufu nga bosi wange sirika n'okusirika tobuuza bituufu nakati ndi omuye yagubye ku mulimu nti ye kati nga ngamba kibi naye ninayo after show ndowooza after show party nampita netugenda by then nagenda simanyi netugenda kukola internet manyenza party kuba basukale bangamba ngende ku show nagenda ne Miki samulaba ndaba manager we netwogera kati ne bampita ku party netugenda nze nga manje sikulaba Nikitoko ze bikiwe bityo nazija ku interview kati bamengeje bali bampise ku party nagane party azini party nyambadde rango eza party waliwo abasajja bayita mbozi za katimbwa mwe siri basonyiwa nange abasajja bansabula onagamba musima alayika abadde awusigalo nembe yeetega omwana oyo abalala yabadde yeetega waliwo yave n'agamba olwoka video ke nali nakola olwoka video ke waliwo gundi filter yajjanga nge mentioning abayimbi batopwe abe Uganda then no ranking kati nakola nataka president yuka kuba yasemba yataina mulinachi gwe tumanyi kati nakola like bwe yajja netako lipstick nefukamya nemugamba nange omusajja n'agamba oyo omwana mu abakoba abembozi mukati n'agamba nze oyo omwana namulabiddewo muyaaye eyo speed gy'akozesa okozesa makeup neŋŋaba nange n'agamba busime ababawala banoonya basajja mbu bamuyitidde emirimu nga 10 naye ku mirimu ogwo kumanya alimba tewali mulimu gwo naye nga bonna bagamba okumpitira emulimu ekyamazima mulabya ddala kati kwako ka situation kembaddemu awe namala okulabira nti abaana bangi abawala abali eyo nga bali mu offices z'abantu naye nga bali ku kyamisana kyaggulu azini naye nga okitegedde kyeŋŋamba kigamba abantu kibanyonyola nga bali eyo naye nga bali tuli mu Eden eno nze nina ekibala yes abasajja bava ne bagamba saagala kukola nze Aisha njagala okukola tho saagala kunkozesa nina mubidere egamba naye ate still era bw'oba toyina minzi olina okumakinga n'embeera ekola ki eri sobole okuyisaawo otuuke weekoze bannange nze amasimu agankubirwanga Aisha oli ludda wanjagala kukulabako Aisha oli ludda wanjagala kuwa mulimu naye njagala sooka kukulabako and by the way nina n'abantu banga nze waliwo omusajja yankubirako n'antwala eyo entebe n'abawala mmanyi bangi abatasiba navaayo kwogera omusajja aba n'antambuza n'antwala eyo n'afuna omusajja gwampambu ye bossi wange ne twogera ne tubagaininga ne baŋŋamba n'omulimu gwe ŋŋenda okukola n'akasente yes ne ssente naziŋŋamba naye nga guno omulimu musava kumanya
nnyo okuba ng'ofuna miliyoni emu Uganda wano. Nga tate nga taŋŋaanye kuba gwali si gwa online kuba postingirako. Ninga kino kiwedde. Kati bwe baamala eyandeeta n'aŋŋamba Aisha walidde lunch konze nedda. Tugenda ne bangulira lunch. Tuvaayo omusajja ngenda owulira agamba onywa omwenge konze nedda mukama wange sinywa. Nanga olwo nno zigenda mu ssaawa emu awo emu kitundu. N'aŋŋamba mali toddayo kati ate wakoddayo okolayo ki? Tugende mu bbaala naawe tugende tunywemu nja kuzzaayo. Nze bannaye nedda. Atagenge mu bbaala nkoleyo ki? Sinywa mwenge. Ntandika okugerawo ebintu nga ndaba ekkubo lyakwata fu. Nasala amagezi ennyo okukomawo. Naye okumayo omusajja ekigendererwa kyali kirala nnyo. Teyaddamu kunkubira ssimu. Kuŋŋamba ku bya mulimu. Ne nfuna omulimu omulala.